Abayizi ab'omwaka ogw'okuna n'ogw'okutaano abasoma obusawo basisinkanya akulira ekitongole ky'abwe Pulofeesa Moses Kamya ne bamutegeeza engeri okwekalakaasa kw'abasawo gye kukosezzaamu ebyokusoma kwabwe. Tetukyasoma, abalwadde tebaliiwo mu ddwaliro, ate n'abakulu baffe bali mu kwekalakaasa tebakyajja kulaba balwadde. Bannyonnyodde engeri gye balina okusomamu nga batuuse mu mwaka ogw'okuna n'ogw'okutaano bwe baba basoma ebyekisawo. We tuba tusoma bano abasawo be batusomesa, be bajjanjaba be batusomesa, batuyigiriza ng'omulwadde waali ne bakulaga nti omukyala bw'aba alina ekizibu kifaanana bwe kiti, tokijja mu bitabo ate abazungu bye baawandiika. Esther Nabwire ng'asoma mwaka gw'ogwokuna agamba asiiba mu waadi z'abalwadde naye tafuna kuluŋŋamizibwa kwe yandyetaaze. Bwe ngenda ku ddwaliro nga oyo musawo alikola ku emergency, sisobola ate kutandika kumugamba nti musawo nyambaako wano, tasobola kumpa attention gye neetaaga kunjigiriza buli kimu. Ono atubuulidde n'ensobi eziyinza okukolebwa bo ng'abayizi mu kiseera kino ng'abasawo ababalungamya tebaliiwo. Tuba mu bwangu okubuuza bakuyitaani, ovuddewa, olina buzibu ki? Ne twerabira okulaba nti ono mukyala agenderera obulamu bumuggwamu. Naye bakonsaltanti bwe babeerawo ne baleeta omukyala era batugambirawo nti leka ebitabo byo biveeko, tusooka kuwonya bulamu, omukyala n'astabilizinga ne tweyongera. Nabwire ayogedde kati ng'omusezi alamuza essowaani ku buzibu obuyinza okuva mu kulagajjalira ebyokubasomesa batuuke okufuluma nga bakibogwe. Tujja kuyiga yunivasite loozo nti abaana baayise batufulumye nga omulwadde bamuleeta siina kyamukolera. Olw'okubanga mu kiseera kino tebalina kye bayiga ky'amaanyi, baagala olusoma luno luyimirizibwe bunnambiro. Semesita ekomezebwe paka bizinensi lweddamu nga abasawo tebakyekalakaasa. Bano era tebalaba kibakozesa bibuuzo bya lusoma luno mu mbeera eri mu ddwaliro kati. Ebibuuzo bye tukola wabaawo clinical exam ezibaamu okulaba abalwadde nti omulwadde waali awo ne senior waali awo akwexamininga n'olyoka okola ebibuuzo. Kati tetuli sure nti ebibuuzo bwe binaatuukira abalwadde banaabaawo be banaakozesa okukola ki okutwexamininga. Pulofeesa Moses Kamya nga yakulira ekitongole ky'abasoma obusawo afuuyirira kano abasawo badde ku mirimu. So we are just hoping that the industrial action will come to an end and then everything will normalize and that our students will go back to learning like they were learning before. But short of that, we shall use every opportunity we have. If the patients come back, we shall teach the students. Ensonga z'abayizi yeeyamye okuzeekenneenya n'okuzongerayo waggulu mbakulira ettendekero ly'e Makerere. Patrick Ssenyondo, NTV Akawungeezi.